nawe mwa munyinyini okimanyi tukyasobola kutimba mukulu Mayinja tukyasoboka kyogamba Mayinja bwe yali ava Egomba n'ayingira okuyimba wamulaga olukalala lwa nti ojja kuyimba ku kino ojja kiyimbako otyo Bayibuli eyina ekyawandiikibwa ekigamba nti obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga nange ndi kusesema okuva mu kamwa kange Katonda Mayinja yamusesemye wano waliwo abantu abakubye ennyimba za movement era we bali bawera neze njagala ofulula kutwa kube mu ttooki bali batya Mayinja abatajjanga ne wajawuna n'ali emmere n'eri ekyenje n'atuulaawo takyasobola naye abantu bano abakungu b'emmengo bayolese nnyo ekintu ekiyitibwa ow'ekitiibwa era n'ettafaali lyatabukako abo abasajja baatabukako lwa buwala obwo Nampijja omukyala nga ye buli muntu yenna wano mu bulamu bw'ensi omusajja yenna ng'ategeera ateekeddwa okuwa naye ekijja okutuluma kwe kutukubira emiranga gya Lwasa gye yakuba ku Nabatanzi awo nnyini Nampijja gundi waali awo Nampijja kawooteri ako koolaba ke balimu abadde abeerawo nga balina ebbebiriiki kuba bebiriiki yafuna awo ffe tubeerawo nga tulina bwino oyo Nampijja osigadde mulaba nga ajjira ku tractor nga tractor bagimugulidde nga gyaliko kubanga ye anti yafa kwegamba mugamba mutya gye tuyisemu bannanga abatuliza mbagadde nnyo okuba nti mutugoberera amanya agange mugamanyi nze Mawa Haruna Kabugo muzzukulu wa Mugema olwaleero tuzze wano okubaganya ebirowoozo nga bulijjo ku mbeera eriwo ng'era omwanjuzi wayanjudde pozi kansooke ononsonyiwa naye mbadde nsaba nsooke njagaliza abasiraamu kubanga ndi musajja mu Isiraamu ekisiibo kino ekirungi kye bagenda okumalako bakitambuze bulungi yiddi tugiyingire bulungi nga n'omusajja amaze okulayira alayire nga n'omusajja amaze okulayira tulye naye lwalayira ate ne tulya yiddi yaffe kati awo ebintu bigenda kuba bizibu tujja gendayo eyo Mawa tujja tuukayo kwalayira batalayira dakani mbebaza okubanga mutugoberera era mugende mu maaso n'okubanga mutugoberera kyemukola kirungi nnyo nze Duncan MTN erinnya lyange eryokubiri songa nga bwe muzirabye nga mu wiiki gyetambuliddemu nga bwe muzuulira byonna tugenda kuba tubimenyamenya tubitematema tusobole okubanga tukola programu y'omukati emboozi y'omukati mugana esiimye nnyo okubeerako ku programu eno kozesa kansuubuga abasinga obungi bampita namba emu era namba emu ani yaliko ne luli wamubuuza ekintu ekyo ye namba emu manya bageetuma bwetumi nga batuuse tusookera ku ndaga muntu nga kweriri Katonda ye yalikuwa David amanya wa David erenga nkulisa David kompromota neyanza nnyo okubanga abantu bansabye namba zammwe ez'amasimu buli omu ajja tuwandoza nga tumaliriza buli omu aweeyo enamba ye sibanga zonna ogenda kuziwaayo nze kanjireke buli omu ne Mawa agenda kuwa buli omu aweeyo enamba ye abantu nga baŋŋamba banga abantu abo kyembuuza mukulu Faruku ng'eyama bamugamba mbuki nti mukadde nnyo agenda kuwabula bakadde mwagala tutandikira tuli mu kumanyagana enamba yaki kubanga ekisooka kya byonna eno programu eri ku mukutu gwa social media Mawa taliiko kakati Mawa bagenda kumufunira ku ki Mawa akyali mbiri ebintu bya analog niyo omwana oyo tumuleke tukomewo wano kubanga kati ye Mawa agireke ye Mawa omusajja owulidde byagambye omanyi mukama wange nze bujjo nga nagamba omanyi omumwa guno omumwa tegunywa mafuta kakati mwami David oyo omumwenge gye kutanywa mafuta tegwetaaga masanyalaze kati alina okugwogeza nga bwayagala tagusasulira yaka kati waddembe omumwa gukoza kyakola kino bwe tugaba essimu zino tetugaba nti olw'okuba oli ku social media kubanga nze nfunye abantu bangi nga bankubira bagamba twakulabye ku program wajogedde bulungi wano wayogedde bubi so mwami David njalaavemu ekintu ekyo kyalowooza nti omuntu alina kubeera ku social media ate ne ku social media nyinza okubanga kwendi nga ye ataliiko so mu mbeera eyo essimu tujja zigaba abantu tujja zibawa ate bano abavubuka embeera zaabwe olumu baba balina bye banoonyako wuliza muto wange kati bano abavubuka enamba tebazigaba nti balina omugaso lwaki bazigaba baba balina bye banoonya era enkeera owulira nti embaga yakoze
nti kati gundi bamwanjudde David babisazeeko so nze nja kugaba ennamba nga njigabira ku mulamwa. Era ogenda gigabira ku mulamwa kyo tunda ddagala bwe bagenda kujja bakugamba nti no twagala eddagala. Musajja mukulu ajja kwenda katutandike bannaye. Muganda wange Mayinja ali kuki? Ronald Mayinja twagamba tugenda tema tukube tochi mu music wa Ronald Mayinja. Ronald Mayinja omulaba oti? Ronald Mayinja ng'omuntu sawa zino yagwa olw'ensonga nti ye kennyini yatuuka ekiseera nga nekyayimba ate kennyini nga takitegeera ba yakwata bannayuganda n'abagamba ani agula ensi kuba tugitunda bizzeemu n'amala nabikwatira mu kintu eki n'abizingazinga namugamba muzeeyi akalulukako okitegeera kitegeeza bannayuganda basiruwazza okitegeera ne music tibadde basuubiramu sikyalina okukola ki okukola okitegeera luli wali saidi zaabwe ng'otambula nabo onfuna lwewategeera wate nawe nnyini kyebika yayimbira ani agula ensi kuba tugitunda ye kennyini yali omu ku babulooka abanoonya ati agula ensi kitegeera era babulooka bafunika abagula ensi ne bamutemerako sente ze nakola ki kati saawa zino Mayinja tolina kyoyinza kunga kati gwe luyimba kyola Mayinja lwalinawo olupya saawa zino. Mayinja omulaba otya? Sebo ekintu kya Mayinja era muganda wange ono njalo mutegeeza Mayinja uliza goyogedde lindako Mayinja ali bwati kyogamba Mayinja bwe yali ava Egomba n'ayingira okuyimba wamulaga olukalala lwa nti ojja kuyimba ku kino ojja kiyimbako otyo. Mayinja bwe yali ajja mu kuyimba yajja omuyimbi asooka okuyimba nga bw'ogamba nti n'oyimba ku nsi tugitunda luli n'oyimba ku kiri tewabaawo kyogamba nti omuyimbi kyekyo kye yabeerako wuliriza tomugambako nti ekyo kyolina okukola ki okuyimba kuba abadde azaayimba byonna bannayuganda si be babimuwa abadde ye alaba ng'ensi bw'agiraba oba mu kulowooza kwe n'avaayo n'akola ki n'ayimba. So mu mbeera eyo bannayuganda balina ekizibu kimu nti ebintu byonna byabadde ayimba badde babyagala bebadde babimuwandiikira kati bwaba yagambye nti ngenda kuyimba oba ensi tugitunda n'avaayo n'ayimba landlord n'ayimba zituli ku bunkenke n'avaayo n'awumuzikira ku muzeeyi akalulwa muzeeyi musango ki kubanga ye muyimbi. Ekirala Mayinja akyali waggulu nnyo atya lindako nkuwulire Mayinja lwaki akyali waggulu tenyimba za campaign zibadde meka Mayinja n'ava eri n'akunyonnyola oluyimba lwe ng'aga muzeeyi n'amunyonnyola lwaki akalukake okitegedde era oluyimba lwa Mayinja nyinza okugamba nti nina omugwendo gwe tubeera naye taliiwo wani Faruku yagamba naga nti mutuufu omusajja yatukubye ki lwakuba yayimbidde ku gundi ki ku saidi nfu. Oluyimba lwa Mayinja bw'oluwuliriza ddala ng'oli muyimbi oba ng'oli muntu amanyi wadde yaluyimbidde omuntu gwe mugamba nti yakoze bubi ng'abantu bwe bagamba ne Mayinja oluyimba lwe lwalimu omulamwa era oluyimba lwe lwakola nnyo mu campaign era ne gwe lwaluyimbira yawangula agenda kulayira n'owuzika wuliriza n'ogamba nti oyo muyimbi eyavaayo n'ayimba oluyimba ne lutunda ne luwulikika n'ogamba nti ate mufu tewali luyimba lutawulikika. Nja ngambe muganda wange ono angambye nti Mayinja ali waggulu bwe nkusaako emabega ku sho gwemwayimbi agenda kulayira bwe tudde emabega ku sho ya Mayinja yasembayo yali ku Freedom City okitegeera ono gwangamba ali waggulu omanye omuyimbi bw'amala okuyimba okitegeera agenda nadda kwezi eyokumeka eyokubiri Mayinja yajja mulimu abantu 24 muki mu Freedom City okitegeera ye kennyini yayimba talina na vibe nawumulamu agenda akole ki akyuse engoye yadde yagenda abamulinda walina okuddira bagenda omukubira agamba ndi wakani Aisha nfumbidde ne kacyayi ndi mukunywa ngadduse okitegeera kati omuntu seba aliko lwaki abatalina bantu kakati ono musajja ali mu industry naye alinga atagirimu ne bw'ova ku industry n'odda mu bintu ebirala nti olwaleero osobola kyogamba nti bw'obanga olina woteeri abantu be walisiza jjo boolisa n'enkya ebintu byawukana kubanga olaba ne pulogulaamu yaffe eno gye tulaba deera eyinza olaba abantu 4,000 luli neeraba 5,000 luli neeraba 2,000 oba luli neeraba 2,000 kitegeeza nti egudde tekyaliwo. So njagala tutegeere abantu bategeere nti Mayinja Ronald ng'omuyimbi ali waggulu nnyo kubanga ne gwe yayimbira agenda kulayira. Namba emu Mayinja ali atya neyanziza nnyo Mayinja balimba bano oba
omanyise busiru bwa njoka kakati mwami Mayinja yatuuka n'agamba mu kayimba kaako nti akalukako muzeeyi n'agamba omukulu Museveni nti ate olaba owangula bajaasi naye ate bano abadongo neyeerabira naye muki teyali message naye neyeerabira nti muki mudongo kakati ng'agezaako n'okulaga nti naye agenzeeyo ate ye mbutategeera yasoba kubanga yeegattala ki nabanne kakati omuntu yenna atamanyi tasobola kumanya gy'alaga omanyi bayibuli eyina ekyawandiikibwa ekigamba nti obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga nange ndi kusesema okuva mu kamwa kange Katonda Mayinja yamusesemi kubanga abuza abantu nti ali eri bw'afuuka naga ndi wa movement bw'ava eno naddayo eri naga neetonze nnyo era kati ndi wano bw'afuuka nadda eno omuntu aga atalina mugongo Kurani egambye nti ndijja na tewali anadda musically nzija Deviko Mayinja omulaba otya kakati olalo naye mukulu kabeerwa presenter unakuluzwa tuvudde kulimba lwa Mayinja yakola ebirungi bingi mu music n'abyolona olunaku olu omanyi Faluko osobola okuzimba ennyini myaka 10 n'egi kyova bakusaba ku kyalo ng'onywedde enjaga oli mukutamaga yiyo mukulu Faluko kati Mayinja yenye ebbanga lyamaze nga atuwuddiisa lyagwa olunaku olu kakyadda anti ne wakola kolabo n'omuntu asinga okuyimba mu nsi yonna mu Bannayuganda basomwa anti Mayinja mu nnyimba zonna ze yakuba ezaali ez'amakulu era abantu ne balowooleza ddala nti omuntu ono ali ku sayidi yaabwe omanye abantu bw'ojja balina ekifaananyi we bakulabira era mu kifaananyi ekyo we bakikulabiramu bw'okyusa oyinza okugwa bw'otegendereza kati abantu bo balina we bakuteeka ne bagamba nti oyo musajja waffe era atulwanirira abeera nnyo sayidi yaffe n'obuyimba bwakuba butukwatako ennyimba zonna ze yayimba abantu ze baawagiranga bizemu ani agula ensi zonna abantu ze baawagiranga yazita n'oluyimba olwo akalulukako muzeeyi kakati omala okugamba nti bizemu ebyakulwanya n'omala n'ogamba niba tukyasobola kugamba nti akalulukako kati akalulukako kasaanyawo ennyimba ziri ziringa ezitabanga nawe zimusuula mawa wankisebo bagamba omusajja tadda kakati ate gwe ngamba ali kutwe andiwuliriza muganda wange ekisibu kye tulina era ekyo gino gyo nkikopolanyizeeko nnyo koze complaini yange naye simanyi lwaki nti waliwo emiramu egimu nga tulina abantu betalina kutuula nabo tutya tikati kankubuulire ekintu kye bayita omuyimbi saagala abantu namwe Bannayuganda abalaba abayimbi saagala omuyimbi mumulabe nga ye atalina bizinesi okuyimba kwa Mayinja ye bizinesi ye oyo omusajja atunda ngoye kyagamba owa NRM tamuguza lugoye kwegamba bw'oba otunda mmotoka owa NRM najja oba Museveni najja naga nti njagala onguze emmotoka togimuguza bw'obanga olina woteeri n'omugamba nti TV wano tezaakuba obulango so Mayinja eri bizinesi ye nga ye omuyimbi naye aba ne bizinesi ndi bizinesi yange kola ki kuyimba bw'ojjanga oli wa movement n'omugamba njagala onyimbire ku mbaga yange oba njagala onyimbire mu campaign zange saagala abalabi mwesibe nnyo ku bayimbi mugambe nti mwe abayimbi balina kubanga boje we bakola ebintu byabwe mugamba nti bakoze bubi kubanga ennyimba zonna ze bazze bayimba nabagambye Mayinja yayimbira wano ku show ya kusaasira n'ayimba oluyimba nga agamba Museveni bizeemu ne bakuba nnyo enduulu kati bw'abanga ayimbye na luno siraba nsonga lwaki mumuwalalira okugamba nti omuyimbi akoze kino omuyimbi eri bizinesi ye nga naye wootunda empale ng'oguza owa movement oguza owa DP oguza owa FDC so Bannayuganda nze nsaba mutegeere bizinesi lindako nze njogera mu nsonga eno kubanga ensonga eno ngitegeera bulungi olaba omuyimbi Deviko mwategeka ekivulu Faluku bw'ojja oyagala oyingire bwereere okitegedde ne Faluku Deviko bw'aba akoze edduuka lya sukaali ate sukaali toyinza kujjayo muki wabwerere naye omuyimbi industry eno abantu bano bwe bagyononya abo abavubuka tibagitunuuliranga ye eri awo etali bizinesi yesu alwaki kuwa ebyokulabirako toli bwategeka ekivulu kye ng'oli amugamba njagala kuyingira mpaayo ku tiketi naye ate singa aba akoze edduuka lya sukaali tamugamba nti mpaayo ki oyo omulaba mukwano gwaffe nnyo netampangayo ku saati neegi naye buli wategeka ekivulu n'asunda omutwe oyo kitegedde kyo najja nga kati omuyimbi webanga bamupangisa naga nti gwolina okunyimbira ku mukolo gwange oba ku kampeyini yange kimanye nti omuyimbi eri bizinesi ye
Okay. Leka kulowooza nti ye yakola nsobi kudda. Teyadda ku side. Anti ne beyaddira. Yakuba Mayinja alina kadi wuliriza. Side y'abantu. Diro ogamba nti Mayinja kye yayimba gwe wakimuwandiikira. Sigambye bwentu. Omuyimbi wuliriza okutegeerako kwe kukumenya. Wuliriza. Ombuuza toyaka Linda banakuwa kazindaalo n'oyogera. Omuyimbi omuntu yenna aba ne bizinesi okuyimba omuntu aba ne bizinesi ndi kuyimba. Kati saagala ogambe nakubuuzizza nti Mayinja byazaayimba okuva ku nekiresi tuli ku bunkeeke mwe mubadde mubimuwandiikira. Abantu yabafunanga mbivulu ne bajula. Mwe mubadde mubiwandiikira. Ate biseera abantu nga bafuna ne bajula abantu. Nambe kabagire. Nambe ennaku zino lwakuba ffe tugaana okukkiriza amazima. Omanya amazima gano olumu gakaawa n'abantu olumu gake. Kati mawengeri gy'amanya ennyo Mayinja. Ayinza okugamba nti Mayinja anaakiraba atya nga ngambye nti yaggwamu naye nga ekituufu yakola ki? Yaggwamu. Kakati kibabwe ekiti. Waliwo omwana yakola ne Mayinja kakolabo ate ne katatunda bulungi. Yanyumiza abagendeyo ku studio ne basanga abantu nga 17. Uliriza. Omwana abantu nga 5 ne babakubira jambo. Mayinja n'agamba omwana bacyamanyi. Abantu bacyamanyi we batunze nali mayisinya ayinza kunkubira jambo yenga yakola ki nga yayogera omwana n'abayo nga yenyamide naga naddo manyi nkoze na munene naye atenda guddo n'okutuuka awo omusajja yeewunyiza abantu 5 mukubira jambo bonna nga basanyuse. Mayinja yakubirwa nga ndulu bisaawe kati ate ne be yakolera bakakoza mutale be bali mu movement zaabwe baga nti bo bali untouchable. Olwamalo byagala nti ani amugamba ayimbe byali bizibu bye yajjazunza. Kati David Mayinja ina kola ki okudda mba mugamba nti yagwa awutona agamba tagwanga ayina kola ki okudda engulu asobola okulima bakugaana asologana asambula ekisambu era ajja kuyimba gasiyawo nga tolina omwagenda muwuliza dde okumutimba kazi Mayinja akyayinza okumutimba nga ngamba mbuki nali mutimbyeko Sebeeka Gadi mu Nimu Garden ne kusaasira anti gambe nali ambuuziza ekibuuzo nali mutimbyeko mukulu mawa namutimbeeka mu kifo kiyita Nimu Garden ne kusaasira wemba njogera njwanja bave bawakane twakyamira mu Mbende era eyo si ensonga enkulu kwama watokyatimba eyo tubiveeko naye kijja okugala mukulu mawa tuoba yakumanya ensobi z'omuntu soko jje mu kintu kumwagalo kijje mu kiteeke wa bbali omubulire ekituufu mawa mukwano gwa Mayinja ekituufu naye woba yakumanya ensobi z'Amayinja mukulu mawa aluna mwejje mu kiri nti Mayinja ono muzamanya ge kati ngeerabira nti mukwano gwange kati njogera ekintu ekituufu nga mulungamya nawe mawe mwenyinyini okimanyi tokyasobola kutimba mukulu Mayinja tokyasoboka ekyo ku mutima gw'okime tokyasobola kasi saagalodde wano olimberimba abalabi oba nnyonnyole nga omanyi nnyo mukulu Mayinja era nga waali ow'amaanyi nga bwagenda okuyimba wa nga n'emikolo mingi egiba tokyasobola kuvayo kutambula Mayinja abadde ajja nga ne waajawuna n'alya emmere n'eri ekyenje n'atuulaawo takyasobola talina mirembe emirembe gyamuggwako atayina Mayinja yaweebwanga ekitiibwa Mayinja atambula okuva eri kalenda paka eri waggulu nga omuntu yenna amwise kataga takyalina hati nze mwenye nsiya kumukiza kukyala wange mawa omusajja takyalina vibe hati kakati omusajja wo mubulira amazima ekintu takyakisobola nze nesiba nnyo ku kyokutegeera Mayinja okubanga takyalya wano kati afanjala asulanjala ekyokusookera ddala kati aba abavuka kambabuulire Mayinja lindako ate Devi abadde nga atagobera programu eno twaliwo twayogerako ne Mayinja era Mayinja ebibi yali akoze nembyogera so oli ageze n'agamba nti Mayinja takyakola ki takyalina mulamwa takyakubaso ate n'agamba yamutimba ekirala Mayinja bategeeze bana bavubuka Mayinja alina edduuka mu Ndeeba atunda speya balyokya sobo mbulire balyokya taliyo Mayinja essaawa eno gw'ogamba nti takyayimba
ate ekololo zatagera kuyimba tasobola kuyimba ekololo nayimba tabeeyo ajabai agamba takyasobola kuyimba ku mbaga lindako mawa wabanga agenda kuyimba ekkololo kitegeeza mukulu Mayinja tugenda kumugatta ku mukulu Balamu anti mukulu Balamu mwaka bana ekivulu eki kakitegeeza Mayinja ate ye mu myaka egi agenda kubanga n'ekivulu eki kyekkololo mu myaka egi owulira mukwano gwe gyamudirectinga wamuwadde obudde kakati Mayinja gwe boogerako tafa njala bannayuganda balaba pulogulaamu eno njagala mba mugiraba ebintu ebimu nti nze bwe mba njogera mumanyi naye soogera lwa mukwano soogera lwa bandi mumanyi naye njogera okulaba nga bwentegeera nti omuyimbi kyekiri nabage nti omuyimbi eri bizinesi nga nawe ogamba nti nina bizinesi yange okubiri Mayinja Ronald akola emirimu atambula era nemmere alya kati ono music atambula David music atambula bulungi kati jana mbulire wani atambula music wa palace kwa gwe mbulirayo gogamba nti kwa palace mu bandi banne ayinayo oluyimba olwenkana lwa Mensa akisema kula onkuba ayinayo oluyimba olwenkana lwa Luna mbirule bayita wefuule malaya ayinayo oluyimba olusinga olwa David Tole bayita Sylvie kati mumuwa babandi banne anti wuliriza kyenagambye okutegeera kati bano balina okubalowooza ti Mayinja nti abayimbi abo balina fulumiza wamu tonna mayana kyazaako wuliriza adde obudde nkuwadde mwatesa alina fulumya mu bbanga sirikisooka olinde lindako wuliriza sebo wayogedde nenkuleka kyenjagala bano abavubuka bategeere ti omuyimbi bwafulumya oluyimba tebalina fulumiza wamu nti bagenda kukola alubamu emu okitegedde gwe yagamba agenda kumala emeka okuva mozero yafa mbadde nsaba bwe baba nga twogera ku kintu ky'abayimbi tuboogereko nga tuteekamu okutegeera Mayinja ne bw'ova eri n'oyimba wano waliwo omusajja yava eri n'ayimba n'agamba nti genda ogula emmotoka aliwa kati wuliriza Mayinja oluyimba lwe omuyimbi bano benyini jana babulire tekibayita omuyimbi okugwa kiyinza n'obutalabika omuyimbi ayinza n'okusigala nga takola show naye nga tagwanga fe twalina eri uliza bano baana bato ate bevula abamanyi eri wamala wano yamalanga emyaka ng'esatu nga takoze concert naki n'emu naye nga lwavuddeyo n'akola concert tulina Afrigo Band Afrigo Band emala omwaka nga towulidde luyimba lwa Afrigo ki ne bweteeka wali show ogenda olaba abantu abategeera abafaanana nga mawa wuliriza ogenda olaba abantu abavunaanyisa nga mawa nga bali ku mmeeza Afrigo bali kubanga bamanya ekyo oyo gyayita music so omusajja ono muwulire wuliriza bano njagala mbasomese wuliriza mbasomese alina kyamakulu na kimu kyayogera yes wuliriza nti kakati ogenda laba ti Afrigo Band oyinza ogibuuza oluyimba lwayo abaana bakubye ennyimba nafulumya oli n'aleeta oludomo kati bano ne banayimba batya teri ayinza kufuna luyimba lwenkana nze kyembadde nkusaba tolabanga mawa mukwano gwa Mayinja naye Mayinja amangu ddala nga amaze okulaba pulogulaamu eno ajja kunyigira nnyo mawa era mbuuza lwaki Mayinja n'olwaleero yeevuma babuloka bamubulokinga omutwala okuyimba oluyimba luli kubanga lwamufiiriza ye byagamba ebingi kakati omukulu oyo ng'akyali mu nnaku yeeyo alabe nga bamawa bayita mikwano gye ate nga bamuwaniriza yakola bulungi nnyo nga balinga abaga nti yakola bulungi agwe yagwa embeera gy'alimu kati okusinziira bwe twali tumanyidde Mayinja ku levo ye n'enfulumya gye yafulumyangamu ennyimba ze tugamba kati tetukyamulaba kati okumanya Mayinja oyo yalina omukisa era mu bantu abali bagenda okwesimba ku kaadi ya Nuupu bonna wali agenda kwenkana mukulu Mayinja ayi n'ekibiina ekyabeererawo nze najjako ku siyandisa yawe ekibuye nga nze kula Eagles naye nga nagamba kangenze kulaba Amayinja
nagamba ngenda kulaba era nze mwekyo ekibiina twali musajja ngo ndowooza Mayinja ne mukulu Semakula lwali nisinga okwagala Mayinja kakati Mayinja yatente n'agoba enkoko okitegedde era nga ono wagambye ye mwennyini agenda kutuula ewakaawe omanyi mukulu Mawooyo kati nnyo ngenda kubaako byafu ebya mukulu Mawooyo abatulaba kyemmanyi nti bamwera omwetegereza Mawooyo Mawa si wa leero ate Mawa yo mulimu gw'omukulu kubuzaabuza kubanga Mawa bagamba ebyafaayo byagendako ku leediyo ku CBS awo n'akunkumula ekibiina ekyo nawe nakumukana nagamba mumpulidde kyembakoze ku leediyo mumpulidde kakati Mawa nze mulu byayogera ne simwewuunya kubanga ekisooka Mawa nze nga netuza tebalina ekikyamu ku bwongo ate oba oyogera naye ogenda okulanga ategeera bulungi kati nza nconfusinga olaba munnabyabufuzi oconfusinga abantu ekyo kye nagambye muganda wange okusookera ddala nti omanyi gye kutanywa mafuta kati oli ayogera nekyasanze era olaba ebintu bye agamba baŋŋamba ye omutwe gwe teguliimu kike era owulira buli baŋŋambako Mayinja yagenda ku leediyo gwe baba bagamba gwe toweetegeerera oyina okubeera ng'omuntu nga gwe otegeera bwawe oyina okutambuza ensonga so si kukutambulira tibaŋŋamba kino embeera yajja eya korona nga Mayinja Semakula abantu bonna baali bategeka ebivulu nga tebakyakola ki tebakyategeka bivulu era tewali mwaka Mayinja gaba lwataabeera wuwe nga yamutegeka era abadde amutegeka era bw'ogenda n'oba engeri gy'abadde atambuzaamu ebintu bye abadde abitambuliza mu ngeri gye mutasuubira bano balabye bulabi Mayinja yaggwamuko ku maanyi nga tuli mu bandi n'agenda akubola oluyimba tuli ku bunkeeke kati omuyimbi bw'aba atambula nti buli kaseera ajja kuleeta lupya lubeere nga lukola agwa n'asituka yembeera abayimbi gye bakola ki gye batambuliramu Semakula yamala ebbanga ng'ayimba najja aleeta oluyimba Sigwo Nsiimira era bwe yaleeta Sigwo Nsiimira ne lukuba nnyo nnyo waliwo awo tayimu we yakkiramu kati omuyimbi atambula mu mbeera eyo ti wano tulina abayimbi ffe be tumanyi nti ng'omulaba n'akuba oluyimba n'akyamuukiriza naye nga talina gyakola ki gyalaga so nze njagala mbategeeze bannayuganda nti abayimbi bano ennyimba n'okugwa byanjawulo ate omuyimbi kati oli agambye Mayinja bamutimbawa naye ng'oyinza olaba nga n'abalala tebakola ki tebabatimba kwasinga ebadde sisitimu yakkola ng'ensi yonna ebivulu bikolebwa twandigambye ndi Mayinja takyatimbibwa mu kivulu ekyokubiri Mayinja yayimbira ba NRM si bwe kiri kyogamba nti NRM teyina bawagizi bwatimba aba NRM bakinaana oba lukikumi oba nkumi ja kusaasira yakola lonchi ye wano ku Serena tebaaliyo abantu abavunanyizibwa nga bamawa bahonarebo tebayambala amasuuti wali ne tujula ku mmeeza kakati oyinza otya okuŋŋamba wuliriza NRM yekyasinza abawagizi andi kye bakola Freedom Museveni obutebe babumenya ku DJ Mayiko beekulungula awo mbadde mmenyaamenya ensonga zange nti omuyimbi asobola okukka naye saagala omuyimbi bw'aba asse nga tebakyamulaba gw'omutwe gwo gube nga gulowooza nti yakola ki yagwa omuyimbi akka n'alinnya ekyokubiri saagala abantu bano balowooze nti abayimbi babateekerateekera tibalina kuyimbira bo omuyimbi yajja mu kuyimba nga yamayi byagenda okukola ki ng'alina puroguramu ye oluyimba mukulu Geoffrey Lutaaya toyinza mugeraganya ku Mayinja naddala mu biseera nga bino tubaddemu nga tetuyingira lockdown Lutaaya badde ne music okitegeera nze nga Mayinja yakoma okufulumya endongo ndowooza kati aweza emyaka emeka okitegeera kati nza mugeraganya nani alina kirasooka oleke n'obwange bwogereremu abuzaabuza agamba aludde ofulumya nga yakafulumya oluyimba lwe mwogerako twawula ekigambo kimu akalango
n'oluyimba yali advert eyo omusajja ono abadde kozesa nnyo omutwe gwo kali kalango era bagisasula owulira kyanga muganda wange bagisasula kakati era yoli kyambagamba nti ne babuloka abeevu masaawa zino uliriza owayi program tugikulekera bano abasajja beetaaga okubuulira program tugikulekera oluyimba luba oluyimba ate lusobola omuli oddukolamu akalango brad program y'amawa tugimulekere ono kyatamanyi ti oluyimba luba oluyimba ate we lubaamu ebigambo ebirungi kali kalango lwali luyimba program mukulu faluko ogenda tukusobereko ekintu eki tugenda cheka program tonyiga muganda wange no ulira naye tatuwa chance kwogera akalango kyenjagala otegeere ti oluyimba osobola okukolamu akalango mukulu falu tumalirize tugenda kumaliriza olina kibuuzo ky'obuuza tubonga naawe muganda wange mawa tonsa mu kasiya naawe kati ebyo mbyogereko ki kati abantu mbagambe nti amala obudde bwange omanyi ngenda kuwa example ziri bbiri nga sinakudamu kyobuuza mukulu mawa nze siri musajja muyivu naye mutabani wange wakadde Deriki mugamba bakubuuzanga ekibuuzo ntokitegedde towandiikangawo omanyi lwaki nkyewala saakutuuka mu maaso emyaka 6 bandage bitebagee muzzukulu mutabani wa David yawandiika ekyo ekintu ekite kyali ekyangu ekyo sikyagala katonza mugasi oyo kitegedde kati nziza kukyobuuza mukulu mawa ku Mayinja ne Rutaya olese kali tunsi ne payini tosobola kuddira musajja yakola n'ekibiina n'aleeta sawa ya abayimbi kati nga mwavuddemu n'omwana yakoze ate ekibiina ate omugerageranye ku mukwano infakti no sikali tunsi byabadde bisogasoga anti Mayinja ye mwennyini tasobola kati adde okwewanirira okuba olima n'alwa paapule kyokka ate Rutaya gwoyogerako onalebu yaleeta n'abayimbi sasobola kubikola yaleeta n'abayimbi Juventus yakoze ekibiina bwali omumanyi Luzinda yakoze ekibiina kakati mukulu mawa sagadda wabuzebuze bantu omuli abantu budde kubanga ne mawe mwennyini era otugenda okwogera ku byafaayo si yali awo atuukiridde tuveeyo tugende tuve wa Nampi na gundi ono Florence Nampijja Florence bannange simanyi lwaki oyogera Florence kati Florence akyali mwebogerwako kakati njagala mbagambe banno mwe bamwami oyo waleero bannange bwe tubanga olinanga ofunye ssente ate zireme kusiriwaza mugenda funa ebizibu ate mumalirize nga mwevumya abawala abo mugenda ne mubalaba ne mubagulira bumoto ne mukwaki naye nga sibe batuufu ne mulekayo ne bakazi bammwe ab'omugaso be mubadde nabo so tafaali oyo oba njogera ku mulala kakati oyo yalwa nawo uliriza olabe ate oyo alabika kwanze nakugamba njogera nakumanya oyo mwami alabika yabadde ndowooza yeetonda kubanga nga n'ebyalwasa tebinnabaawo oyo omwami yeyasooka ew'omukyalo oyo mukyalo oyo Diana Nabatanzi kati goba wakirabye ku olwo Nampijja mulala ku Diana Nabatanzi andi nze nkubuulira tuwe emboozi era n'ettafaali lyatabukako abo abasajja baatabukako lwa buwala obwo naye nga jjukira nti obuwala obwo tebubaagala buliwo bubeezi kubabba bubbi bubeera n'abavubuka baabwe n'abali eno abayaayeyaye kyova olaba nti mubeera mu maziga buli kadde mubeera mu maziga babeera bali awo abaana ndowooza lwaki simanyi lwaki mwagenda Florence okufuna ettaka n'ennyumba kibi ati ayinza obutalowoleza munne bali abasajja sokoleke mawa leero nemeseza okwogera simanyi lwaki wangenda kutulanga wakati leka Duncan annyonnyole ensonga nsobe ekijja yakoze kubanga mawa naye ayina bakwana nabawa ekindaazi kyasobola ompulira oli omusajja be basajja abanti omukazi yanyumidde era mwagadde namugamba ennyumba yiyo naki omanyi tunenya abantu lwakuba nti batusingako owulira saawa zino mukulu firimani talina kyeyakoze okitegeera nti nange bwenkuwana omukazi ku busobozi bwange mugulira ecupa ya wayini nemugamba yiye kwajenkola ki kati saawa zino omukulu firimani ne Nampijja tebalina buzibu ne Nampijja talina buzibu lwansonga nti omukyala yenna alina okuweebwa okitegeera naye omuwa okusinziira ku nfunayo okitegeera kati Nampijja talinawo buzibu era yerire ssente ze na mmotoka yevu ndowooza olabye amagezi gaabwe
yakulaga nti Nampijja okugenda nga atambula kirungi uliriza kakati yagamba ni Nampijja ogenda nga atambula kirungi nze kyembadde nkugamba sigambye nti omuwa bakoze bubi naye ndabula abasajja olwo baba tukabira amaziga nze kyengezaako kugamba nawunzika nga ye yennyini akawala ako kamubbye oyo Nampijja obusigadde mulaba nga ajjira ku tractor nga tractor bagimugulidde nga gyaliko kubanga ye anti yafa kwegamba omuntu ayagala ennyo ngono bwagambye omuntu ayagala ennyo okulya asobola n'okulya ebindaazi n'alya ne katunkuma n'alya naki uliriza katugende nambemu sigo bayita ow'ekitiibwa tulina omusajja gwe twafira wano mu ggwanga mwana wattu n'atuluma nnyo ensi yonna n'ennyogoga muzata ng'afudde naye tuba tuli mukungubaga kivuli ye nga ggulawo kizimbe nga bwe bakuba ndongo mu kibuga kulinaanawo so nga ate omukolo gwali gusobola n'okuyimirira nga bali awo bakuba ndongo baga ne tugamba atewe omusajja ng'akikoze atya eyo si y'ensonga nze Nampijja omusajja omugulira emmotoka omusajja omuzimbira ennyo naye muleke mbabuuze emirimu gifunika mirimu tegifunika bali bakozi baabwe onsuubira kati gwe nannyini mulimu onsuubira omulimu ogwo senga boosi yaba akusonzeemu olugalo n'otateekawo kabega kagukubeezaako obeerawo kakati Nampijja ali mbiti bibiri era musalire empola omusango talina buzibu kuba Nampijja teyeekwana jja namukola ki namukwana omusajja amukwana amuwadde n'omulimu nze bwenjo kitwala bwamuwa omulimu Nampijja ayagala okubeera mu mbeera ennungi musajja mugagga musajja oyo mugagga mu buli ngeri olina kukkiriza bukkiriza kubanga naye ekijja okutuluma kwe kutukubira emiranga gya Lwasa gye yakuba ku Nabatanzi banakuba ngamba wanatukubira emiranga kubanga time oyinza otokana tuwowoolera wano eno mbu nagula enju nagula emmotoka bwe yali abigula teyatunyonnyola okiwulira Abanayuganda babikoowa ebyo twabikoowa kyokka tunatuuka wali eri nga taleka tukubira miranga nabigula nze nabigula era mwabiraba era mwakola mutya nze Nampijja talina wadde ensobi gye yakoze kubanga akole ki mukazi wattu ate Nampijja jjukira si mufumbo nti yabbye muka musajja si mufumbo mwewani omwana oyo si mufumbo ewani siye mukalubowa otyo mufumbe wa lubowa ambuuziza siye mukalubowa nze mbadde sikimanyi Nampijja yona ayina kalesoanti wano kavero kibiki wano oyo mukalubowa si bafumbo baba baagala na bwagalanye abantu bokugula n'ekirala bwana gundi balwasa kabakole ebintu bino tetujja kubavunaana naye abantu bano abakungu b'emmengo bayolese nnyo ekintu ekiyitibwa ow'ekitiibwa naye okumuwa talina ttabu kubanga kati oli agabanju na motoka nange gwenkwana mu wakasimu babadde bamukolera basi yerevo yange nange mu wakasimu na kyebiri budayana babadde bamukolera basi de ngono bamugabira bino bonna bebeera kubanga yakolodde Dayana yono wa Lwasa yo yali wa gubadde bakolera birthday ate omutawaana guliwo ekya Nampijja omukyala nga ye buli muntu yenna wano mu bulamu bw'ensi omusajja yenna ng'ategeera ateekeddwa okuwa omukazi bagaba naye lwakuba nti ebiseera ebisinga ebitulemesa kikyowaayo kati mwagala mukuluma waaweeki nga lunaakunenya muntu oyagala mawaaweeki oyagala yeekuula omutwalo nga nogwe nnyininyini n'omwezi gwo nga tagulabyeko ate kuko oyagala agabe akadirira mukuluma wawe agamba nti oli eyagabye mukyamu simunenya kubanga ye munyinyini addidde obwavu ate abutadde ku bantu abalala mawe owulidde tumalirize ensonga tugende kuyuga kakati ensonga eyo neyanziza nnyo sansooka okwebaza omwami oyo munnange oyo Nambemu ti Nambemu olwaleero ate ansanyudde nnyo olwokuba nti omanyi bwe tuba tuteesa wano tulina ensonga olumu bwe tulina ozitunuulira nti tugambye okugaba si kibi naye nze sijja kuwagira Devicom ku myaka gye nga musanze awadde akaana ak'emyaka 17 oba 12 soda awuliriza soda
nze mu kifaananyi mwendabira ebintu nti simugaana kugaba naye ogagobidde kubanga nze oyo ndabanga akaana Nampijja ku kiki kwoli omusajja oyo omusajja mukulu ekyokubiri ono omusajja yagenze n'agamba nti abantu abo bafumbo lwaba tetwagala nnyo okwogera oyo yagenze n'ayogera nga n'okumanya tamanyi awo nyini Nampijja gundi waali awo Nampijja kawooteri ako koolaba ke balimu bosa abadde waali mu kukazimba nga lindako lubowa abadde abeerawo nga balina bebiriiki kuba bebiriiki yafunaawo ffe tubeerawo nga tulina bwino naye n'otuleeta n'abavubuka uliza n'otuleeta n'abavubuka olwobayo emikwano gyaffe n'oteesa nabo ne boogera ebintu nga tebikola ki nga tebikwatagana omuntu yennyini ng'olina omuntu wo gw'oyagala kubanga obufumbo buva mu kwagala nti bw'oba olina gw'oyagala musooka mukwano deni ekiddamu kiddako buba buki bufumbo kati ono bagaa nti si mufumbo ayina kutambula nga bw'atambula era nze simanyi oba balina abaana abawala abaana bano bawa amagezi abawala nze era nze simanyi kanyogereyo kamu naye ate bannaye abatulaba n'abatuwuliriza kikano kakwate nnyo ku bakungu abo baleme tweyaliikiriza nnyo mitima nti bakyala baffe tubasindika okukola emirimu gyabwe mu bakampuni gaabwe balina kubezabweza okiwulira kubanga abantu abona batufuukidde tabbu abantu bali eyo batufuukidde tabbu nno balina okwetereeza naye ekirala ate n'okuwasa si musango omanyi lwaki kakati ab'ebitiibwa kamba kusomere waliwo kabaka Sulaimaani omanyi abakyala be yayina waliwo Dawudi omanyi be yayina abantu bali bakazi 9 simanyi bakazi meka omuntu yenna omukungu omanyi omusajja yeesobola era owulira ngaga nti alina amaka emuyenga alina n'ebuziga alina ne mukyala nakawuka ye musajja akola ki ate buli wamu alinayo omukyala n'abaana omuyinza okulekawo kisupu kya Nampijja ogenda ogwirana gina emigwisiri buli obukalakalanye muganda wange esente tezikufuula twegolina kugenda ng'oyonoona bwana oyonoona waliwo embeera otuuka mu kuteeka kw'omuntu kati bano ekibogeza ekyo kimanyi tibeebaka nnyo ku bamaama baabwe n'owulira n'olaba ng'omukazi gwaliko atuuse okuba maama we kyova olaba bakiwagira nnyo naye nga waliwo embeera otuuka nuganda yewadde naye no si maama wange okukola ekintu ekyo oyo kkiriza oyo musajja mukulu ate nga Nambembo yagambye musajja wakitiibwa tosobola kugenda nti olwokuba gwe sente zo ogende ng'osaasaanya otta amaka g'abantu David Komu alina akawala ke yeeteekateeka ebyendaazi byakagulidde ebbanga n'ebbanga ng'oteekateeka olw'okuba wafuna sente bannange eggwanga tulizze Dankani tobuuza by'otomanyi Dankani tobuuza by'otomanyi emyaka gundi yawezeza 34 Diana celebration yazikoze 34 Nampijja ine myaka emisi muto we mukulu we kakati Nampijja mukulu we blaza sebo kati omuntu wa myaka wa 3 njagala okutangaza omuvubuko ono osobola okubeera ng'olina emyaka 2 oba 3 kati gwe kankubuulire kwebyo byokola omwana ng'ali mu myaka 14 mulabe nga muwala wo oba mulabe nga muwala wa muganda wo